Afesi ya Ssaabaminisita oluvannyuma lw'abanoonyereza okuzuula emiwaatwa musaasaanya y'ensimbi ezaweebwayo okulabirira abanoonyiboobubudamu nga zino ze zimu ku ezo ezaasondebwa mu lukuŋŋaana Uganda lwe yateekeka kuno omwaka oguwedde okutemeramu empenda ku ngeri ababundabunda gye banaalabirirwamu. Wetwogerera ng'okunoonyereza kukolebwa ku bakungu mu Afesi ya Ssaabaminisita ekola ku babundabunda abakungu mu kibiina ky'amawanga amagatte n'ebibiina by'obwannakyewa ebitali bimu okuzuula ababulakanya ensimbi zino. Wano bannakyewa abalwanyisa enguzi baviiriddeyo ne balaga obutali bumativu n'engeri Afesi ya Ssaabaminisita gy'ekolamu emirimu gyayo. Tulina okumanya nti ofiisi y'Abassaabaminister ofiisi ekwasaganya emirimu egisinga gya gavumenti. Gino emibyo gye tulaba tekyewuunyisa nnyo kuba tukimanyi nti obuli bw'enguzi oba obukenuzi mu ofiisi ezisinga mwebuli. Naye tulina okusooka twebuuze nti ki ofiisi ya Prime Minister kye yabadde eyiga ku naddala emibyo egyaliwo nekikulaga nti probably tewali nnyo kye baayiga. Omukwanaganya w'ekibiina ki Anti-Corruption Coalition Uganda Cissy Kagaba agamba nti gavumenti bw'etavayo okwenaazaako mu buli bw'enguzi egenda kweyongera okufuna ekifaananyi ekibi eri abagabi b'obuyambi. Ate omwaka gwe tukimanyi twali tulina kye bayita Solidarity Summit. Gavumenti yaffe yali egezaako okusaba ensimbi amawanga amala okutuddukira kubanga ensimbi zo tetuzirina. Of course kyenyamiza nti abamu of course bawaayo ensimbi naye tukatulaba nti ensimbi zino ezimu ezabadde ziyamba bannaffe ababundabunda oba banoonya obubudamu ensimbi zo bazikozesa bannayuganda abamu n'ababagabi b'obuyambi abamu bazikozesa mu ngeri gye balibadde batakozesa engeri etali nnungamu. Kagaba agamba nti obuli bw'enguzi n'obulyako okweyongera okusinga kivudde ku gavumenti kulemererwa kukwasa amateeka n'obutafulumya alipoota ezikolebwa ku bulyake ekiwadde abakungu bayo omwaganya okwegazanyiza mu nsimbi z'abanaku nga tewali abakuba ku mukono. Kati okunoonyereza tuganye kugenda kukolebwa naye kye twabadde twagala okulaba nti okunoonyereza kuno kuba nga kukoleddwa ne kuvaayo ne recommendations oba ne kuvaayo ne kugamba nti kino na kino kikolebwe ekyo kye kyalibadde kikolebwa. Otherwise kigenda kuba nga kiguumaza nti kale bakonya okunoonyereza bakukoze ate ne bakireka bulesa. Ono agamba nti n'obukwakulizo obwateekebwawo ku ky'okujja abakozi ba gavumenti mu Afesi busaana okutunulwamu kubanga bangi balemeddwe okukwatibwako olw'enkola eziyitibwamu okubeera empanvu nga kino ne minisita w'ebigwateebereza Hillary Loneke yavaayo n'akyemulugunyako Sabbiiti eno. Ojja kusanga nti waliwo abanene abamu abalina abaana baabwe oba ab'enganda zaabwe abakola mu kitongole kya UNHCR abantu bano olumu nga batiisatiisa. Ojja kusanga nti bino byonna birina okutunulira bwe tuba nga tuli bakutereeza system. Unfortunately, we are not operating in a jungle law. If it was a jungle law, I would have kicked them out physically long time ago. But now there is no jungle law here. They say the books are there, the lawyers are there dressed in the wig. They protect all these fellows. So what can I do? Wabula Cissy Kagaba aganya okkiriziganya n'ekiteeso ekyaleetebwamu ku babaka ba Paalamenti nga baagala minisitule y'ebigwateebiraze ne Afesi y'ababundabunda ziggyibwe mu Afesi ya Ssaabaminisita kyagambye nti tekina kigenda kukyusaamu ku buli bw'enguzi mu Afesi eno. Nobonobo giwadde minisitule eyeetongodde abantu bano bagenda mu minisitule eyeetongodde ogenda bajjawa tebagenda kuva mu ggulu bakyali wano ate ne bonoba obatadde mu minisitule eyeetongodde nga tukyalina kino kye tulaba mu Uganda ntwogera boogeza amateeka tetugakozesa tekigenda kukyusa kirina okukolebwa ku kulaba nti systems oba amateeka ge tulina gakola. Amyuka omwogezi wa gavumenti Kano Shabani Bantaliza mu kuwayamu naffe ku lukomo lw'essimu ku nsonga eno ategeezezza nga bannakyewa bwe batalina kusimba lukongo ku gavumenti kubanga nabo ku luno ekitimba kyabakwatiddemu. Geno sikambe gye bagamba erumuvo nabo mwebali nabo bakunoonyerezebwako ku luno kubanga effete be bazifuna. Bataliza agamba nti gavumenti egezezzaako okulwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake ne bannayuganda bakyeremye okuvaayo okugikwatirako mu nsonga eno. Gavumenti yo yakola ogwayo yateekako etteeka Anti-Corruption Act neteekako kooti gye balowozesa abalidde enguzi neteekako n'etteeka singa gw'ogenda n'oloopa erikukkiriza okuloopa ate ne batakuwaayo. Akati gavumenti ekisingaawo era CID ekisingaawo baagala ekola etya. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yali alayira okutandika ekisanja kino mu 2016 yategeeza nga batagenda kuzanyisa bali banguzi wabula ebirabwako biraga nti omukulu kino kikyamulemye okutuukiriza era ensimbi nnyingi zikyakumpanyizibwa mu ngeri y'ekyonoonero. Robert Neswey Kayongo, BBS Terefayina agisikika.